Olunaku olw'enkya Uganda eweze emyaka 63 bukyanga efuna independence yaayo. Emikolo emikulu gigenda kubeera mu kisaawe Kololo olunaku olw'enkya era omuteesiteesi omukulu w'omukolo guno nga ye muwandiisi w'oku ntiko mu ofiisi ya President Haji Yunus Kakande ayogeddeko eri bannamawulire. Kakande agambye nti Uganda yayise abagenyi ab'enjawulo okuli baminisita okuva mu ggwanga lya Russia, amyuka omukulembeze w'eggwanga lya Kenya n'abalala bangi era nti omukolo gugenda kubeera gwa kitiibwa. So omukolo guwe tuyinza okugamba nti already guwedde kubanga abaparade babaye okuva nga 3 omwezi guno babadde nga bali ku rehearsals e Kololo. N'olwekyo enkya omukolo tulowooza nti gujja kutambula bulungi ne President Museveni tusuubira nti ajja kuba akomyewo okuva side ze West Nile gyali oba Pakwach ne Zombo. Okwogera bino asinzidde ku ofiisi ye mu Kampala bw'abadde abuulira bannamawulire nga enteekateeka bwe ziwedde okujaguza ameefuga gano. Kakande ategeezezza nga bwe bagenda okusiima abazira 23 nga bano bwe bagenda okuweebwa emidaali. Abantu 23 bokka emidaali. Emidaali egyo era tetuwadde bantu bangi nga bw'omanyi emudaali kintu kya kikulu ng'ate kintu kiraga omuntu awaddeyo ebiseera bye ebingi kukolaba ng'akolerera eggwanga lye. Mu luzungu bagwe muyita patriot nationalist. Kale nno be bantu abo bagenda okufuna emidaali abalina bye bakoze mu fields ez'enjawulo amanya baagawereza wa president ekyensuubira nti yagamaze okugaapolovinga enkya bajja kubawa emidaali gyabwe. Mu mbeera eno aba bodaboda mu Kampala nabo beenyumiriza mu myaka 63 egy'ameefuga ga Uganda era basiimu eri gavumenti ya NRM okuteekawo emirembe mu ggwanga. So nsooka kwebaza President Museveni yeebale okutusika omukono. Tubadde tuvuga pikipiki eza sente nnyingi, nze nvuze piki 6 zinnemye okumalayo. Kati saawa zino muzeeyi yatuwadde piki, yatuwadde sente tugenda kugula piki ezaffe tuzivuge ku magoba amatono era kati ndi mugagga. Ne President yatujjukidde nkubiriza aba bodaboda bonna buli ali gyali ng'oyagala okubeera nga okulaakulana akasente kano ke baatuwadde mu ssako zaffe tusuubira nti President nga bwe yatutegedde sente tugenda zikozesa nga tuli wamu temutwewala Ssentebe wa bodaboda mu Uganda Mwanje Frank agamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabakwatirwa ekisa n'abawa ssente wabula ate waliwo ababeekiiseemu nga babalemesa okuzifuna nga bwe bannyonnyola. Wetukidde akaseera kano twategeddeko nti waliwo ababi abatandise okubityebeka mbu sako siza bodaboda sako teziriiyo sako mbuza abanene ekintu ekikyamu twagala sako ezo akawunti zonna baziggulewo mu bwangu bwa President bwagaba abaagabye. Byakyambadde Lawrence Salt TV Omunnyo.